Yes. Olwaleero tuli wano ku networking, ku interacting ne film industry yaffe. Tuli wano okweraga nti industry yaffe ekula. Ate esobola kukula nga ffenna tuli wamu. So that's why tuli wano ffenna oku networking n'okuactivating iKON Awards 2026. Kuba kati gwe mulama gwe tutandiseeko gwe tuli kusindika. Ebintu byemukola bemufuluma mu nsi ez'enjawulo kiyamba ki film industry? Kiyamba film industry yaffe nti industry ennene nazo zitandika okutegeera ku Ugandan film industry. Twagenda e Nigeria we twavaayo Wawuyo senior ne bamutwala okuactinga mu movie yaabwe. Ne tuvaayo one producer agenda kuinvestinga mu film ye Uganda, done by Ugandans. Ojaba collaborations ezikola kitetukuza. Twabadde e Kenya juice. Nga bannakenya bagamba Uganda mulina stories za kabi. Your stories are so good. Your writers balungi nnyo. Naye tukoze tutya nabo. Lwotwanga nga tetugenzeeyo tebagenda kutunoonya. So nga tugendeyo kuactivatinga n'okukozesa platform yaffe ya iKON ate okupromotinga film industry ye Uganda. Abantu abalowooza nti no film industry ye Uganda tegatta ku Uganda. Oyinza bagamba ki nga gwakirimu tegatta ku industry ye Uganda. Tetugattako. Era abo endowooza yaabwe mbasi gibala mu magezi. Kubanga kati industry yaffe ye Uganda yaffewo. Ekintu ekisinza okupromotinga ensi zonna ebeera film. Ekintu ekisinza okupromotinga America n'America n'obunene bwayo wa through films. Ekintu ekipromotinze Nigeria film industry. Ekintu ekipromotinga South Africa ne kyegombesa gwogende South Africa film industry. Ekintu ekigenda promotinga Uganda okusingayo mu nsi yonna film industry.